Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banange nsanyuse nnyo okubalaba. Sina na bingi byakwogera kubanga mpulira essanyu okuba nti temuli bagenyi ba jjajja maama, temuli bagenyi bange, naye muli bagenyi ba Rashid. Banange mpulira essanyu kubanga abantu bakyewunya ne Mafali azaala Rashid naye mukikakase. Era ngenda babuulira lwaki Shida yayita jjajja maama. Rashid oyo omusomesa bw'ayogedde namutwala ensangi era ne bazannyo omukyala maama Kalo. Namutukira ne mbuza Makalo wini asomera ate yandi azamanya nangamba asomera nsangi n'atulagirira ne tugenda Rashida ne bamukiriza okutandika okusoma naye era nga buli lwe ŋŋendayo kale kusasula school fees tebatuma nga baŋŋamba Rashida asoma bulungi mpulira essanyu mama nga mama Rashida asoma bulungi weeks 2 Rashida n'atandika okubeekinga keeki. Bannanga go gonna simanyi gaffe naye waliwo mwannyinaze yasinza okunkwatira ennyo Rashida ku bino ebyake taliiwo kale nga budde musekenze era mwebaza nnyo leero taliiwo nebaza nnyo baganda bange bonna. Rashida lwaki tuyita jjajja maama? Rashida namuzaala nsoma, Rashida ne mmulekawo nga ŋŋenda ku ssomero awulira anaakula Rashida nga ali mikono gya maama awulira ffe tuyita maama ate abazzukulu abaliwo bayita jjajja kati ye n'akigatta n'agamba jjajja maama. Rashida n'atuuma jjajja maama era jjajja maama erinnya lya Rashida. Bana nsanyuse nnyo singira ddala nebaza nnyo omwami waffe Sheikh Ismail Abutanaziba ankwatiddeko nnyo ku Rashida. Barakallahu fiikum. Nenebaza mwami waffe Hasani Lukwago Tata Twiya banene yanzanyo neyanzede munkwatiddeko. Thank you. Nenebaza omwami wange Tata Fahadi jjajja maama tukwagala naye olabika tukimanyi kukwagala jjajja maama senga tuzaala abaana n'ogamba nedda Fahadi tajja kubeera wano aveewo sisobola lwampaka naye jjajja maama tolina mwana waffe gwogoba tolina gwoyisa bubi saba Allah ayongere okutukuumira twongere okuzaala abalala ate era nabo balere. Oyogedde ensonga. Banaye maama tukwagala olw'ensonga otwagalira banaffe ate era jjajja muzibe tumwagala nnyo kubanga senga teyali jjajja muzibe naye alibadde jjajja maama. Ekyalo ne basikanyu taata Jaffaani atwadde amasannyalaze abatali gavumenti musasula 15 bamusasula 1,000. Bane ne basikanyu ab'ekyalo mutukoledde nnyo ku mukolo guno mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abali wano buli omu aleese kyaleese amagezi buli omu aleese kyonna. Bane mbebazizza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala bane mwebale twagala mwebale nnyo nsaba Mukama Katonda abaddizeewo we mujje abawe munete musinga otwagala. Nenebaza nnyo maama Shukura nenebaza maama Atwiya bane mwebale nnyo munkoledde nze natudde ku makya mu nnyumba nga ninga nze omugole naye nga ndaba beetala kino na kino. Nenebaza muganda wange maama Mina taliiwe saawa zino akoze kyamaanyi era ng'ali ku masimu kati kyekiganye kyekibulayo kati muli mutya bannange. Sheikh Ismail nsaba nkusiza obubaka buno eri muganda wange yeebale nnyo yeebalire ddala. Bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale twagala. Nenebaza omwami wange Sheikh Abdallah Twawiru Lukwago oyo omwami ye ate musufu nebwotuukira ne bwe tugendayo ekiro tumugamba sekeeta tulina pati ne bw'aba alina gy'alaga kati leero abadde Masaka naye abuze okulaba ng'atuuka wano. Amina nsaba oŋŋambire Seeka yeebale twagala yeebale nnyo yeebalire ddala. Banne twebaza bonna abavudde ntinda mutindiza egendo olwa Shida temuze lwa maama Atwiya naye Shida ye mukwano gwammwe kuba nti yabadde yeeyisa bulungi banne mwebale mumwagala. Banne nenebaza omwami ye omwogezi nsaba Mukama Katonda amuwemu ekisinga obulungi banne ayogeredde bwereere. Yatugamba teri ssente wadde n'ennusu ajja kwogera ku lwa jjajja maama ku lw'obulungi bwa jjajja maama. Bane webale nnyo ssebo mwami Benon webalire ddala era mu muwembiri mu mwami ayogerera mikolo
buli amwagala antumbire nja mutuusa gyali. Bane mwenna abazze badijje baketalingi nenebaza kisisita kyange kino. Bane mwebale nnyo. Nina mukama nyinaze oyo mama Tracy avudde lugendo. Bane mwebale nnyo mwenna sigenda bamenya. Bannange nsaba muntusiriza obubaka tata Namutebi nsaba ntusiriza obubaka eri maama omugambe yeebale nnyo byonna kale mulwadde naye nga yafubye okulanga ku kimu kibaawo. Yeebale nnyo yeebalire ddala. Bannange neneebaza taata wange awo emabega. Bannange weebale nnyo Haji okujja wallahi nabadde sikusuubira. Weebale nnyo ssebo weebalire ddala. Era maama musabo neebalize taata yeebale kujja maama wekawempe mama headmistress. Bane neneebaza omukulu w'essomero lyawano n'abasomesa bonna. Buli haja tulabatuukira nti alina omukolo temulina ssente zimutujjako. Madamu mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo bambi okutwagala mwebalire ddala.